balamusiza bamikwano ngamba mutya kansubire mwenna muli bulungi era ndowooza buli omu waali mukama mukumye bulungi Laverne Masha bina ekindeseeko olwaleero mpozi mujja kunsonyiwa wembaako kendabye njagala nejje ne tukwogerako kubanga ffe fenyini fe abalina okweyamba oba okwewabula oba okwezzaamu amaanyi tewali mulala agenda tuyamba mukwano olwaleero oba yesterday nagezeko okutali mu layini y'omwami webayita Mr. America. Mr. America y'omu ku mwami avuddeyo ennyo okulwanirira abakozi b'ewaka oba kambayite bakadaama. Omwami yakoze kyamaanyi atwagadde nnyo atubeereddewo nnyo kugamba ekitukwatako ne kitulumya naye kimulumiza wamu era mwenyumirizaamu era nze ngenda kumugamba kimu nti yeebale kubanga bambi atwagadde mpozi n'omulala amuyita Kelvin Richie. Kelvin Richie naye abaddewo nnyo ku lwaffe mpozi lwakuba Kelvin Richie kimu ekimujja ku mulamwa nti Kelvin Richie gyali yabula naye tujja kusaba ajja kudda ewaka. Kelvin Richie nawe tukweyanza nnyo. Kelvin Richie mumuvuma naye nga tugyeko biri ebyobufuzi bye at least abaddewo nnyo ku lw'abaana abakozi b'omu nnyumba ate nga mwana mulenzi nze nga nzira kunyimasha Kelvin Richie mumma musiima manyiize nga sinakola kira nsooka kusiima muntu okusinziira ku ekyo kyemba ntunuddemu situnula nnyo ku kya sayidi endala ku sayidi endala ya Richie eyo siriiyo obudde buba nga wabyabufuzi eyo nnyinza obutagendayo nnyo naye nenfunira kino kiki kyakoze wano sikkiriza nnyo kibi kubika kirungi kyabatukoledde pozi kanzire ku mulamwa ensonga lwaki nzize olwaliro ku likodinga ka vidiyo kano badiya nze mbadde nga mmanyi ekigambo kadaama nti kitegeeza maidi mbaddewo ku timeline ya Mr. America nempulira nga nyonnyola ekigambo kadaama. Mr. America atwagala nnyo era wabadde annyonnyola ekigambo ekyo asoose nakugamba abo abayisaamu ekigambo kadaama amaaso abakyogera nga bavumirira abakyogera nga bavvoola abakyogera nga batwala abakozi abo nti bakasasiro. Abadde tunyonnyola agambye ekigambo ekyo nti kitegeeza hard working newankubadde akyogera nti kitegeeza hard working naye ate nze era nkitegeddemu ekintu ekirala era nga eyo ensonga lwaki ngambe kanzijje wano tukyogereko. Omwami yatunyonnyola ekigambo kadaama kwe kyava n'atugamba nti ensi z'abawalabu edda zaabeerangamu nnyo abalira n'agamba nti abalangira abo baakozesanga ensolo ze bayita endogoyi. Agamba nti endogoyi zaakolanga nnyo era zaatwalako ekisiteti nga bwe ziba tezirina mirimu zikaaba naye natugamba nti newankubadde endogoyi ezo zaakolanga nnyo waliwo emirimu egimu endogoyi ezo zezitaasobolanga kukola. Okuddako emabega katono ekigambo kadaama kyatuumibwanga ndogoyi oba endogoyi baziyita kadaama mu Luwalabu nti baakyesanga abalangira oba kangambe kanso yaabwe bafuneyo okwo ku bakozi abasobola okukola emirimu egyalema endogoyi. Njagala mpulirize bulungi. Mr. America tugambye nti baasalawo baleete endogoyi ezikola emirimu egiremye endogoyi. Kiruma nno bw'oba ng'okiwulidde nti baasalawo ne bagenda mu Africa ne baleeta abakozi b'ewaka abagenda okukolanga emirimu egyalema endogoyi. Ekinnuma kiri kimu nti newankubadde bamanya nti mu Africa bagenda kuleeta abantu baasigala nga bayita erinnya eyitibwa ekisolo. Kinnuma nze nkanze lwaki baaleeta abakozi nga bamanyi nti bantu tebafunira erinnya eryabwe lwaki baasigala ng'abantu babatambuliza mu linnya eriyitibwa ekisolo. Olwaleero tukola ne weebuuza lwaki okola nga butuufu endogoyi nsuubira buli omu akimanyi atali bawalabu togenda kitegeera naye ali asobola okitegeera. Okola ng'ensolo bannange tukola ng'ensolo sagala tulimbe nti tukola emirimu egikolebwa endogoyi n'egitakolebwa ndogoyi fe abantu tugikola. Naye nze newankubadde nategedde ekintu ekyo nti kadaama kitegeeza ndogoyi era nekizuula nti bulijjo okukozesebwa bw'otyo bo nga babawalabu tewalabanga abakozesa omuntu wetuddeko abo ne weebuuza nti naye nze nyina ebisaala byetunuulira abantu bano ne mutunuulira ne mu kifuba naye nga omanyi bakimutunuulira mu kifuba nga neebuuza ddala abantu bano balina emitima bagirina naye manyi lwaki batulabanga endogoyi.
kireeta obulumi ku mutima. Ekyo kyenzija okugamba mukwano gwange oba muganda wange ali eyo, oyinza okuba nga oli bawala g'okola ng'endogoyi, oyinza okuba nga oyigirizibwa ng'endogoyi, naye olina okuyiga okwegumya. Sooka weebuuze, Luvunnyuma bw'aba gy'ali nga ne ku gurupu kwe tuli kuliko abantu abasukka mu 3 naye nga bonna gye bali, lwaki gwe tobeerayo? Ekirala kimu, bw'oba tunaba kwegatta ku nnyumba y'Omuwarabu, sooka omanye ensonga lwaki ozze. Omuntu yenna amanyi ekirooto, amanyi ggoolo ye, ojja kusobola okukumira ekigambo endogoyi, naye gomanyi ekyawo ogenda okugenda. Njagala omanye nga buli kaseera woba olumirirwa nti ekikumi kya kaseera naye kigenda kuggwa. Emyaka 2 mingi ng'ogyogera, naye emyaka 2 mitono ng'ogigumidde. Baganda baffe bangi bazze mu biyumba ne bamala ne bibalemerera ku lwansonga tamanyi kiruubirirwa kye. Bw'oba baddeyo nga tamanya nga kiruubirirwa kyo, sooka otule wansi ogambe naye kiki kye njagala mu maaso. Bw'onookizuula weebuuze kineetaagisa ssente mmeka okituukako. Bw'onookimanya ojja kutoba, ojja kumira endogoyi, ojja kumira emirimu gy'endogoyi kubanga olina w'ofokasinze. Nsuubira mu bulamu bwe olina omuntu gwe weegomba. Ekyo nakyo sooka okyebuuze nti nze nga Luvunny Masha bwe mba nsaba Mukama okufuuka neetaaga kufuuka ngaani. Omale weebuuze omuntu oyo singa bamunteeraawo ne bamubuuza yayitawa okufuuka ekyo nze Masha kye neegomba. Bwe banaamukwesera n'akugamba gy'ayise, ojja kumaliriza nga tokyamwegomba kubanga ayise mu bisiriko, abuuse ensozi, abuuse emigga okutuuka awo waali. Olwaliro amaziga gokabira mu kiyumba, kuba wano bwe mbuuza nti ani atakabako mu nnyumba y'Omuwarabu, ekituufu kiri tiyinza obutafuna n'omu. Aga amaziga g'ogulukusa ga nnaku, naye enkya ogenda kukulukusa ag'essanyu. Nina ekyenjagala okugamba baganda baffe abali Uganda. Bw'oba ng'olina mukwano gwo, bw'oba ng'olina muganda wo, bw'oba ng'olina omuntu ng'ali mu Bawarabu era ng'ali mu kiyumba, akwetagako ekintu kimu ky'osobola omukolera, kiri kimu kyokka: mukwano. Omuntu oyo bwe wayita mu mbeera ey'okutoba, omuntu oyo bwe wayita mu mbeera y'okuyisibwamu amaaso, naye ng'amanyi nti nja kuvumwa, naye ngende ku ssimu nga nnyinayo omuntu agenda okungamba ebigambo ebinzizaamu amaanyi, nga nnyinayo omuntu agenda okundaga nti anjagala, agenda kuguma. Ffe tukola tuyita mu mbeera nnyingi naye nga tutobera abantu baffe ab'ewaka. Kitumalamu nnyo amaanyi bwe nkutobera n'otanfaako. Tolina ky'ogenda kumpa. Sigenda kukubira simu nkusaba omutwalo, sigenda kukubira simu nkusaba olugoye, wabula nkwetagako kwagalwa n'ebigambo ebigenda okunzizaamu amaanyi. Temubavuma, temubayisaamu maaso. Bakola ky'amaanyi mu nsi yaffe. Bw'otula wansi n'obala omuwala amaze mu kiyumba ky'Omuwarabu emyaka 2, ssente z'abaatutte ewaka nnyingi. Ssente ezo ziba nnyingi. Oyinza okulooza tazirese mu nnyumba yo, wabula azirese mu ggwanga lyo kati yeetaaga omuwa omukwano. Ekyo kyokka kyakwetaagako. Baby girl, oyinza oba oyita mu mbeera gy'otategeera. Eyo embeera togiriimu wekka. I'm telling you, togiriimu wekka. Ogirimu n'abalala abasukka mu 2,000 naye bonna batudde kubanga balina obuwanguzi bwe baluubirira mu maaso, bwe bamanyi nti lunaku lumu tugenda butuukako. Abasinga ku ffe twaleka abaana e Uganda, abasinga ku ffe twaleka abagalwa baffe e Uganda, abasinga ku ffe twaleka abazadde baffe e Uganda, abasinga ku ffe twaleka emikwano e Uganda. Era olunaku lumu tugenda gisisinkana na ssanyu. Gumira olwaliro okuvumwa, gumira olwaliro okuyisaamu amaaso bwe bakuyisaamu, naye ogenda kuddayo ewaka nga bakwaniriza n'essanyu. Ogenda kuddayo ewaka nga ky'oyagala osobola okukikola kubanga olina obusobozi. Ekivumo ky'Omuwarabu sigenda kwetimbako, sigenda kugenda kukaaba. Ekyo kyo kaaba bwe kiba kyetaagisa okukaaba, naye ate era weegumye ogambe kino kyakaseera. Weebuuze ddala muno muyo envumwa nze nzekka? No way, tovumwa kuwekka, tuvumwa bangi. Naye ffenna kiguma kubanga tulina ebiruubirirwa. Sooka ozuula ekirooto kyo, sooka omanye ky'oluubirira, ogenda kuyita mu mbeera, ogenda kusavayivinga, ogenda kuwangula newankubadde oyitibwa endogoyi.
Mr. America mu butuufu weebala otugumyanga, weebala okubeerawo. Mr. Richie oba Kelvin Richie abamuvuma bamuvuma, naye nze ngenda gamba Richie abaddewo nnyo ku lwaffe. Ebintu bingi Richie byatukoledde, nze musiima ku lw'ebyo, siri eri ku byobufuzi. Ebyo yamanyi kubanga tagenda kwagala nze kyenjagala, kubanga nze sigenda kufuuka ye, naye tagenda kufuuka nze. Wabula wano watuwera amagezi, watuwabulidde nga ffe abawala, wazuulidde buli kyazuula, najja nakigabana naffe. Ekyo Richie kikwewaliza era keep it up, tokoowa kuba mulenzi. Olwaliro abawala bangi tulina bye tumanyi mu kiyumba, byosobola okuvayo n'oyogera n'ogumya ku banno, abaali takimanyi n'akigumira, naye nga tovuddeyo kyogera. Naye ate Richie wa mulenzi ali wabweru, asobola okumanya ekyapeerinzeewo n'ateteeka nnyo amaliza kiwa eddagala, najja nakigabana naffe. Ngenda kumaliriza agambagamba mbaagala nnyo, mbaagaliza buwanguzi, mbaagaliza kuba basitubumanyi, buli kimu kijja kuggwa. Totunuulira by'olimu, totunuulira by'oyitamu, tunuulira gy'ogenda. Mbaagala nnyo bamikwano, mbaagaliza olunaku olulungi. Love you much.